You can't deny government to do its work. Ebyokwerinda mu DCI Mukono nga kulimirwa mu RDC Hajji Fatuma Ndisaba n'abitaka kalwamu n'abakulu okukubala abantu mu municipal y'Mukono baliko manager wa Goflet Motel Peace Namakula gwe bakutelwa kulemesa enteekateeka ey'okubala abantu. Kitegerekese nti Namakula yagobye abakulu okukubala abantu abageze mu kifo kino akawungezi k'eggulo. N'agaana okusevinga n'agamba okuba tebalina bwe bawandiika. RDC nga lina abakungu abalala bakkanyiza n'atwalibwe ku poliisi agalirwe ng'avunaanibwa okukwiziza b'ofiisa ba gavumenti okukola omulimu gwabwe. Tebabadde responsive enough era waliwo betulese nga tulagidde bakwatibwe kubanga balwana ne program ya government. Ndisaba ategeezezza nti olwo n'abakulu okukubala abantu babiri abakodde nga balanga kubbibwako ebyuma ekika kya iPad. Naye tutasikinze police okugenda okulaba ng'egenda ekebera ekifo ekyo n'abantu bonna babaddewo babeere nga bateekebwa ku task okusobola okuproducinga gadget eyo. Mu kusooka omulimu gw'okubala abantu mu disitulikiti y'Mukono tegutambudde bulungi ng'ebyuma banyi ku bwe basumbye olwa netiwaaka. Bano buli omulabiddwako ng'ateeka iPad yekole agenda atalika omulimu naye nga buteerere. Abagamba nti no balina okubanga baenumeratinga abantu ate babayingizaamu nga basupervisor. Kale awo wakyaliwo obuzibuzibu. Kosa Mukaga RDC ne ttiimu ye bagenze endabuti gye basanze ng'okubala abantu okutambula bulungi. Dickson Mbagala akuliriddemu okubala abantu ne Minisita Namukose boogedde ku mbeera eno. Batambudde bulungi nnyo ne twebaza n'abantu be twatuukiridde nti mwebale kukolagana wamu naffe. Tinge nti eno ye first digital census okukolebwa mu Uganda era kitukoze nnyo nti tuligikozesa era naffe tujja kugyenyumikirizamu. Ate abakulembeze ku mitendera egyalo mu disitulikiti y'Emityana ne Kasanda no batalaze ebyalo nga bakunga abantu okwenyigira mu kubalibwa. Mu ggombolola ekiganda mu disitulikiti Kasanda Abdul Bisaso yakulira emirimu ne batalaga ebitundu ebiwerako nga bakunga abantu ku nkola eno. Okulaba nga beenyigira mu kubalibwa n'okubala ebintu byabwe sobozese gavumenti okuteekateekera obulungi. Mu bitundu ebyenjawulo gye tuyise abakozi ababakedde ne basingana ku ofiisi z'abassente b'ebyalo ebasinzidde okugenda okubala abantu. Era njagala okukubiriza abantu baffe okuwaayo amawulire amatuufu ku buli kye bakubuuza n'obutabuzaabuza babala. Neeyiganga okubala abantu basanze okusomozebwa ebyuma okwekyanga n'abamu ku bakozi obutafuna bikozesebwa. Ssentebe w'eggombolola Nakalama Hamidu Kawanguzi alaze obutalima ebyuma ebyekyanze. Etandise bubi balanze obwire ati buli kintu kituuse ayituuse ensabo mukaga nga n'abantu bakali kuyigomba bakali kuvaako okusobola nti exercise ejja kutambula etya. Amu ku bakozi abatafunye yunifoomu bagenze okukola ku ssaawa 7 ez'emisana kyokka abajiddwa ku lukalala ku ssaawa esembayo beemulugunyiza. Facilitator yadde okutraininga iffe ba supervisor ne banyumeta basindika wano azira buyinza obwo obukyusa muntu yubosi nerina otutuusa yene. Akulira tekinologiya mu nteekateeka y'Iganga John Birulu agambye ng'abakozi kinane babonekiddiza iPad eziba ekyanzeeko. Mukazi daife dabaire mu kapize edo daye nga dona dina obuzibu nga tidiri kusikula internet so dona ndi configurinze daba ndifuna internet obulungi. Amyuka akulira ebyokubala abantu Iganga Saubaka bakasiza okusomesa ku basanze n'ategeeza nti bali mu bitereeza basobole okuddamu omulimu. Tiimu yaife tulina abaana betutraininze ku ino mu IT baligezaako oyamba baneibo era tulitambula bulungi.